Nkwebaziza program bagitono e Kampala ebirawo saa n'ekitundu kukasa 7 nze Mathias Lukundo njalo okwebaza kubanga wangala naffe ensonga ziba za Kibuga Kampala. Fred Nseriko producer aberanga yeeyo ng'ateekateeka bino byonna okubatuukako bulungi era ku nsonga ez'essimba. Njalo kukulisaayo weyonna yonna gy'otambulidde n'okwebaza Katonda kyakuwadde omukisa okubeera nga okyali mulamu bukyanga wiiki etandika bingi ebibeerawo. Njalo kubuulira nti wiiki eno bibadde bikulu nnyo gye tutambudde awo wangi bannakibuga bingi ebibasoomooza, naye njalo kubuulira nti wabaddewo omukolo ogw'enkizo ekitongole kya KCCA bukyanga lubanga lwa Mindi ku luno bazze okunnyonnyola bannakibuga mu mwaka gumu biki bye badde bakoze mu mwaka ogumu guno biki bibasanze nga bibasoomooza yabaffe bateekateeka bivunnuka batya. Omukolo guno nno bagukola okusinziira mu tteeka omulundi gumu buli mwaka era kyabadde kigendereddwamu okunnyonnyola bannakibuga ebyo ebibasoomooza. Enkizo basinze kugiteeka ku bya infrastructure oba ebyenzimba, enguudo ze bazimba ntono nnyo ate za bbeeyi nnyo. Era akakiiko kano akakulembeddwamu Loodi Meeya w'ekibuga Kampala kayongedde okutangaza bannakibuga nti n'embeera y'ebyobulamu nayo si nnungi ye lwaki nkulwisa. Kankuwe ebimu ku ebyannokoddwayo Loodi Meeya w'ekibuga Kampala na lwaki asazewo okukola okulambulira kuno eri bannakibuga. Oba oliawo mu kitundu kino ekisooka ojja kunnyonnyoka lwaki tuleese ensonga eno gy'oli. Katulabe Meeya kyatugamba n'oluvannyuma tujja kuteemateemera ebisinga ku ebyo katumuwa omukisa sooka tunnyonnyole. Issue esinga okutusoomooza mu Kampala ye ya planning era yeetaaga okuteekako nnyo omulaka. Kyannaku nnyo nti abantu bangi ensonga eno bagibuusizza amaaso tebagitutte nga nkulu. N'abamu ku bakulembeze mu Ggwanga mu Kibuga ne bannakampala bangi naye nga njirwanyeeko kumala emyaka 10 nti plan bw'oba ng'oli mu mmeeri bwenkozesa ekifaananyi ekyokubeera ku nnyanja ng'oli mu mmeeri yeekola nga campus yeekulaga bw'olina okutambula. Era ng'ekibuga kino abaatusooka baali bakipulaninga nga kya byabusuubuzi commercial city, nga Jinja industrial city y'amakolero, nga Entebbe administrative city, naye kati kaafuuka katogo. Mu 2011 ne tugamba tuddemu tukiplaningire bupya olwo tutandise KCCA era ne tuleeta abakugu abava South Africa ne Israel ne batukolera alipoota nene ya mwiko 5 era nja kubonompa omukisa nja giragako abalabibo nga ya mwiko mingi 5 ng'eraga butya bwe tulina okuzimba ekibuga nga Lake Front City olw'okubanga nti ekibuga kyetooloddwa kiri ku lumujegooye goba ku mbalama za Lake Victoria nga ye waterboard esinga obunene wano ate nga kyansozi nga olwakusanga landscape efaanana bwetyo nga Kampala bagamba ekibuga ekyensozi 6 oba 7 ate kyekibuga ekiri ku lubalama lw'ennyanja. Kakati nga Katonda yatuwa ekkula eryo naye ffe ne tulema okulikozesa era abakugu ago bagamba nti Kampala has the best natural environment but the worst built environment. Nti environment oba enteekateeka Mukama nga bwe yakikola ekifo we tuli Kampala nungi ku lukalu lwa Afrika yinza okuba nga yeesinga, naye ate enzimba gye tugisimbyemu yeesinga okuba embi ddala. So ne batuwa alipoota eno ya miko 5 n'omusobyo era ng'ogiraba nti Kampala Capital City updating Kampala structure plan and upgrading the Kampala GIS unit. Eno yali report bagituwa mu mwaka gwa 2012 nga bava South Africa era ne basasula World Bank, sente za World Bank. Ne batuwa ze bayita 10 commandments, ebiragiro 10 bye batulaga bye tuteekeddwa okukola okulaba nti Kampala akyuka. Zino ku page ye 18 ze bayita Kampala Spatial Planning Goals to create a multifocal and multifunctional city center composed of spatial components, enlarge the CBD Central Business District, creating urban freeway, kuteekamu amakuba amagazi aga opening up ekibuga, to develop Kampala as a lake front city and connect the lake to the inner city, to Gizimbanga beach city
kubanga tuli kuli Semayanja nga bonalaba Mombasa nga bonalaba Cape Town. Those are beach cities. Bagamba to create a new hierarchy of service centers, to crystallize a new spatial system as part of the city center for culture activities, recreation and tourism. Waliwo ebyobulambuzi bingi. Tulina amasiro wano, tulina ennyanja ya Kabaka, tulina Royal Mile, tulina ebintu bingi nnyo byosobola okubeerako ebyokuzimba. Baga to develop the hilltops for public use, recreation and tourism. Nti obusozi buno waggulu tubuzimbenga ebyobulambuzi for public use, tubikozesenga ebyawamu, tuleme butwala nti bantu kinombe babutuulako. Kati nga bwolaba nti akasozi k'Namirembe kaliko kanisa, akerubaga kaliko kereziya, akodi Kampala kaliko masjidi, n'ak'Ekibuli kaliko masjidi. Kakati buno obusozi obulala osanga Naggulu nga bagagga batwalayo, Muyenga bagagga batudde kuli, Mutungo bagagga bali eyo. Kati nga batuga no ekyo tukola nsobi. Obwo tuteekeko recreation facilities. Abantu gye basobola okubanga bagenda ne bawummulamuko. Ekyaleeta obuzibu gye kubaza ensimbi. Nti World Bank bwemala okuteekamu ensimbi eza study ezasigala okudevelopinga plan eyo eyina okugobererwa, ffe gye tulina okubanga tulinako nga tuzitaddemu ensimbi naye busente obubadde butuweebwa butono. Kati kye twakola ne tusalawo okugabanyamu Kampala tugiplaningire bupya mu bifiififi ne tukola ze bayita 25 precincts. Nakasero, Makerere, Wawa ne tugambe ne wakyaliyo akalamulamuko wotugira tutandikirawo. Nakasero neggwa, Kololo neggwa, Makerere neggwa side ezo. Era eyo at least plan zaawo zaali ku display stage nga tulinze za approvinga nga tulaga tunazimba tutya. For example, Akasi Avenue tulinawo plan ey'okuzimbawo boulevard nga tewaliwo skyscrapers. New York bagizimba nga ya skyscrapers. Naye ate tojja kusanga skyscrapers mu Washington DC. Teziriyo. Ebyo byonna babiplaningira buplannings. Naffe nga tugamba that corridor teberamu skyscrapers. Tugizimbe nga eberenga boulevard. Atugambye nti omwala gwe Rubigi gwateekebwamu ensimbi obuwumbi mu 2 naye bwe twogerera essaawa zino bagamba ne contractor bwe kiba kisoboka yandibadde agobebwa bunnambiro. Mmere katubuulire ku team ne kasasi bateeka ki mu bufunze nnyo. Nature, we must tame nature. Nti bwembanga obutonde bunnemye okubaako engeri gyembu nteekateeko gye bukozesa, yes, mukuŋŋanyula. Kakati amazzi Katonda yagatuwa gatugase, si kutubonyaabonya. Okitegeera? Katonda atuwadde amazzi n'atuwa n'obwongo, amazzi gaago nga bawadde mugakolemu omugaso, either muga harvesting, mugakozesemu, mugakolesemu irrigation okufukirira oba okukola ki, nefe ne tugateeka ne gatulumba ne gatutta. Kakati Katonda tuba tubanja ki? Naye mujo ne batugamba nti tulinako emyala 9 emikulu. Ne batugamba egyo bwe tutagikole tumala budde okumalawo floods mu Kampala. Era emyala egyo gye batuteeramu gye gino. Ne batugamba tulina okukola ze bayita primary drainage channels. Rubigi eyo katugikola twagitaddeko buwumbi 62 ne sister waayo IG wamu Nakamiro yaliko buwumbi 2. Ne batugamba tukole Bukedde Mayanja. Bukedde Mayanja eyo tusobola n'ogikolamu ze bayita lagoons. Amaato nga geebongera kuli abantu ne bakola ne baza ne Rubigi nayo tusobola okuzimbawo nga bwolaba River Thames ngeri awo abantu nga bakolera kuli recreation amaato nga bwolaba ennyanja ya Kabaka bweri negye emyala batugala tusobola okugikolamu ebintu ebifaanana bwetu. Kinnawataka, Nakivubo tugiddemu, Nalukolongo, Kansanga, Walufembe, egyo emyala ne batugamba Nalubaga ne batugamba bwe tutaakola emyala egyo tujja kubeera nga tubonaabona n'amataba. Ne tukola budget yaffe ne tugamba gavumenti ya wakati bateekemu ensimbi
World Bank yakateeka onule Rubiji naye ate naye etambula kasoobo contract omulimu gwamuyinga kati bwe nkutwala mu area ya Kasasiro tuli bubi tulina era statistics twaleese buli lunaku tufulumya tons 25,000 eza Kasasiro 2.5 tons 2,500 tons I mean 25,000 naye tukolektinga ebitundu 5 mu 6 ku buli 100 oba olaba almost half esigalayo. KCCA omulimu bwe gwatuyinga fenga tukolektinga 16% eya Kasasiro ali generated 16% ebitundu 16 ku buli 100 byokka nga tulina ebimotoka 19 nenge biriko mu mbeera eri yaddeko biri 12 omusanvu gaganyegenya kasi twayisa resolution tugamba buli mwaka at least tugule ebimotoka 10 oba police nze gye naguza bannange era buli omu n'agikiriza nti tufune ebimotoka ebitakka wansi wa 10 gavumenti bye betukulira buli muluka mu Kampala gubeere n'ekimotoka kya Kasasiro kyagwo tulina emiruka 99 singa tuba buli muluka n'ekimotoka nga kitambula muli nga bakansala bamonitalinga kyangu nnyo Kasasiro okuggwayo eyo mu bitundu ebyo. Loodi Meeya kyagenda maaso n'okutunyonnyola ku biki byalowooza lwaki bakola okulambulula kuno n'okunoonyereza kuno. Atutegeezezza nti ekimu ku basomooza yembeera amasomero gye galimu. Amasomero gano tujja gakunnyonnyola okugenda ebuziba. Ne nnyo kakubuulire lwaki alowooza nti ku masomero 7 KCC gevunaanyizibwako embeera gye balimu nayo ya mbi nnyo yeetaaga okuyambibwako. Kati abaana bangi abatajja kusoma olw'okubanga private essomero lya private osanga omwana wa nasale bamusasuza akakadde ndis kati abaana banazijjawo abazadde banazijjawo kakati aga gavumenti ne twesanga obuzibu tigana 7 gavumenti nago teteereddemu ssente olwaleero statistics zetwaleese mu kitabo kino zikulaga nti buli mwana mu masomero gaffe aga gavumenti aga UP agali mu Kampala ateekebwako siringi 9 buli mwaka ekitegeeza buli mwezi afuna siringi 10 mu 10 mu Uganda ya leero nga buli kintu kyonna kyekanamye ebbeeyi y'emmere erinnye ebbeeyi y'amafuta erinnye ebbeeyi ya buli kimu erinnye 10 mu 10 tugamba mwongeremu ssente budget basalansala n'amasomero ag'omu byalo gatusinga kubanga ag'omu byalo buli mwana bamuteekako omutwalo gumu 2,000 naye Kampala 9 tugamba mwongeremu ku ssente. Tulina education master plan ngeraga model schools nga schools ezo zirina okubeera n'ebintu bingi katulina nga tugamba mu model school kubanga bw'otunulira international standard pupil teacher ratio eri 1:17 buli musomesa asomesa abaana 17 neffe kale ne tugamba buli standard yaffe tubeere ne ratio ya 1:45 naye ekyatulemye 1:45 omujjuzo guli masomero gati. Omukyala Misa Kabanda naye ajja kutubuulira. We are going to conduct a study about this report and we are going to act against it as we plan to build a smart city. Loodi Meeya, I think I have to report to you. You've talked about schools. I'm going just to comment on this. Can you do an investigation on schools, government schools in Kampala district? Because they are taking money from people. It's a lot of money for uniforms, 10,000, 15,000, and 150,000 per uniform. Buganda Road, 150,000 Nakasero Road. In terms of uniforms, admission and other things. Nekasooke tulaba ate executive director biki byalowooza ku nsonga y'okunoonyereza kuno okuzuuliddwa wakati mu mwaka ogumu. Sinzo okubeera ekyamaanyi ennyo wano mu Kampala engeri gye tusoloozamu Kasasiro akyatutawaanya
kubanga Kampala erimu division 5 erimu parishes 9 mu 9 naye ng'ebimotoka bye tulina ebya kasasiro biri 25 byokka kale ne kibeera nti tusobola kusolooza kasasiro yenna ali mu bantu ensonga lwaki tweyambisaako bannaffe abamu private businesses ne batuyambako ku ekyo naye tukoze entegeka nga KCCA nti buli mwaka ku ssente ze banaatuwa tujja kulangako ebimotoka 10 omwaka guno okugenda okubba ku 30th June tugenda kufuna ebimotoka 10 ebya kasasiro tusobola ne mwaka okujja bwe tutyo buli koota gavumenti erina ssente zeetuwa okulongoosa enguudo zino eziriwo eziriko koolazi naye enguudo zino ezisinga zaagala kuddamu bupya zaagala kukofa kwolinga ensonga lwaki World Bank ekuwaddeyo ssente African Development Bank era mu myaka gino egijja emyaka 3 tugenda kukola enguudo eziwereza ddala kilomita nga 7 mu bifo by'Erubaga Makindi enguudo ezo abantu zibakozesa ennyo tugenda zikolako tulabe nti wansi wabeerawo abakulembeze abatambulirwako ensonga z'omuntu wa bulijjo era mu bufunze ennyo katukulage meeya ne bakansala n'abalala bonna bavunaanyizibwako ekibuga meeya w'e Kawempe gwe nsinze okwetegereza kubanga eyo mpangalirayo nnyo ategeezeza nti ke kaseera gavumenti ekkirize nti nabo kitundu kinene nnyo ku ebyo bye bakulira ekibuga n'enteekateeka zonna ezikolebwa zyagala okuyamba bannakibuga okutwaliza wamu si bya bufuzi si bya NUP si bya NRM naye kibuga okugenda okubanga ensonga zino azimanya ate n'ategeera ate ne bamukolera mu kumatiza nti bakulembeze abayina omuzinzi meeya ne banno katuwulire ate mu kyemulowooza kwa ripooti eno efulumiziddwa visions zikyali mu buzibu obw'obutaba na buyinza nga tezirina buyinza naye ekyo ekibuuzo kigenda eri ffenna ate era naye nga Loodi Meeya tubanga obuyinza division tezibulina ebintu bya division ani abikola kuba twalwana etteeka ne likyusibwa obuyinza ne babuzza ku divisions bino ebyokugamba mbu minisita tannabatuwa vooti tebijja ffe tubuuza ani akola ebintu bya divisions oluvannyuma lw'etteeka okukyusa abasente be bakyabikola wano nze kyensinga okwagala nokulaba nga sente egambye tetujja kuteesa wadde okukola ebintu bya divisions ekiseera kye balwawo nga tebanaba tuwadde information tebanabatuwa fansi zaffe ekiseera kye bamala nga bannayuganda bannakampala abali wansi bakaaba tugamba twagala KCCA enegane kubeera nga erambikibwa ebeere nga briefcase esanga buli omu kyasanga kyakola ekintu ekyakenzikanyako ne Loodi Meeya kyekyebibuga bino tukulyetinzewo ebibuga naye tuwonabera mu mateeka matuufu galambika ebibuga bino naye tukuteeka Kampala tukawadde minisita Mulamba tukawadde state minister tukawadde ba RCC tukawadde ki naye nga tewali tteeka limala kulambika bibuga twandyagadde minisita w'e Kampala bagibwewo bateekewo ministry ng'ekwatagana ku all urban cities mu Uganda kubanga byonna ekigendererwa kyaffe kyakuba n'ebibuga mu ggwanga lyaffe ensonga endala gye njagala okusitanyakoko nga maliriza y'ensonga ya flow of information nti ebintu ebisinga oba tozze wano oyinza obutabifuna buli mwaka akola kyayagadde oluguudo lusobola n'okukolebwa nga ne meeya wa division talumanyi kati woba turespectinze obuyinza bw'abantu abalondebwa nga mukola gadibenga bye tunakola ty ogw'okulondoola n'olwensonga eyo nze bye bimu ku byenda byo ku address era tugenda okulaba nga tulwanira ddala okulaba nga ne division zifunamu mu nteekateeka ezo tugenda okubeera nga buli kaseera bwe tujja tulina abantu betufukamira ne tweyagalirira nga lulinza okugamba nti ffe tulinga nga bapapets mu bukulembeze. So tubadde kyekintu kyetugenda okuba nga twongerako okukwatako mu kanso okulaba Kampala ekoze eti era meeya abadde alaga nti wano twetaaga drainage channels endala at least nga 9 kati waliwo Ggwanga Lubigi na Lukolongo channel singa ebyo byonna byonna drainage channels ezo zikolebwa ojja kulaba nga ne Kampala city amazzi gakendeera nazo ssente ntono nnyo kati tusoomoozebwa mu byenjigiriza tusoomoozebwa mu byobulamu tusoomoozebwa mu bye
n'enguudo tusoomozebwa abantu baffe bafa n'amataba naddala mu ghetto kakati ng'ebbanda eyo tulemeddwa okontrolinga running water kubanga drainage master plan yalemerwa okufandingibwa gavumenti eremeddwa okugifandinga kati abantu balwana n'amataba enzikiza gavumenti eremeddwa okuwa KCCA ssente okusobola okulightinga up Kampala yonna abantu bave mu nzikiza kati ojja kwesanganga ekifo ky'okubeera nga abantu bakola ekiro kyonna bajja genda beebake olw'obwerinde olwa security gye babeera bateeka nga solwa enzikiza eri mu Kampala yaffe weguva n'olwekyo nakyo kitukosezza nnyo nti tukola mu mbeera nga tulina obusente butono nnyo ate ebizibu nga bingi tufuna ebitundu nga 25 ebya ssente kwezo ssente ze twetaaga okuba tutambuza Kampala mu ngeri ennungi so tukubira gavumenti omulanga nti Kampala ly'ettaala lya Uganda ye feesi ya Uganda etuwe ssente eziwera kuba n'emisolo egisinga giva wano tukolere abantu emirimu. Nkwebaziza nnyo program ono Kampala eddakiika zaffe ziba 30 tetuyinza kusukkawo awo. Nze Mathias Lukundo tiimu ono Kampala Fred Nsereko ne tiimu yo Kalanzi Wire nanyini before ye yamanyi byasinga okwagala empenge eyo bamuloja naye nja kubabulira lwaki nafa agenda tulemerera. Nze Mathias Lukundo tutuyinza kusukkawo olwaleero atakumira mpeera akonkumire wiki ejja tujja kuba tulambulira ensonga zino okugenda ebuziba oba oli awo ne mu kitundu ky'ogwamu ne sekita gy'ogwamu mu kitongole kya KCCA tujja kutuukako tukitegedde bulungi nti ne Sheraton erina olutalo nabo erina ettaka lya KCCA emboozi ezo muzirinde wiki ejja tujja tandika okukulaga series oba emboozi ezeegoberera nga zoogera ku Kampala gwe twagala ne gwe tuyina n'ekifaananyi ekizimbiddwa ababaddewo n'abaliddawo basangeko ekimu ku ekyo kiyinza okutandikirwako naffe tukkiriza nga programu ne Kampala tujja gatta ettofaali eddene nnyo mu nkulaakulana n'enzimba y'ekibuga atakuumira mpeera bankuumire